Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Eyatise YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Njagadde tulabe Flask eno. Flask eno yeeyatise naye kyenjagadde okubeera nga mbabuulira buli woofuna obuzibu okubeera nga Flask yeeyatise ate bino ebya sipeeya tobisuula. Kyenjagadde okubeera nga mbabuulira jjamu ekyo ekibeera kyatise. Omanyi Flask ezo bazikola munda mubaamu nga bw'ogiraba ebyo eby'omunda mubaamu ekigiraasi kyekyatika. Kyebagamba nti Flask eyatise. Kati bijjeemu beera nga byo bisuula. Kati kino ekya plastic kyo kitereeze bulungi kyoze beera nga okitereka abeere nga sipeeya. Kuba Flask ezo zifa nnyo zonooneka nnyo ekyo ekya plastic. Kati ngako kenjija yaako kapiira kabeera eno mu waggulu ng'ofuka bumanyi okwonooneka gy'ofukira caayi gye kabeera. Kamanyi okwonooneka Flask n'ebeera nga tekyekwata bulungi ekyo ekibigiraasi ekibeera munda. N'olwekyo gezaako okulaba ng'ebyo bisipeeya bya Flask ng'obitereka tobisuula. Kyenjagadde okubeera nga mbabuulira gwefuna w'obiteeka. Wootera okutereka ebintu eby'enjawulo bw'oba ogitereka ng'ogyozezza bulungi ojja kuba oli awo ng'olaba ofunye Flask ejja kwonoonekako kati ngaako ojja buggyako ng'osibawo okusinga okusuula Flask yo nga munda kikyali kiramu beera ng'otereka sipeeya oyo ajja kuba akuyamba ku Flask endala z'onaaba ofunye. Kati nga bw'olaba eyo ndowooza olaba nti yafaawo kuba kyo ekigiraasi ky'omunda kiwangaala singa obeera ogikutte bulungi. Olaba kati eno yafa wano yeetaaga kyakungulu. N'olwekyo sipeeya oyo mu mutereko wa Flask ayamba nnyo. Kati nga bw'olaba n'eyo yiyo yakagulwa naye akasaanikira ke kasoose okwonooneka. So singa kati nga bw'olaba eyo singa okasuula tojja gifuna ng'eyo ng'ekakwonoonesa akasaanikira ate nga tolina wojja kajja kitegeeza ojja kuyiiya kintu ky'osaanikirako. Bw'onaatereka eyo nga gye nkulaze n'otereka sipeeya wa Flask oyo ajja kuba akuyamba singa onaaba nga Flask y'ewaka plastic yayonoonese obeera ozzaawo buzzi oyo gw'obeera oterese bwe kityo bwe kiri. Kwegamba mugezeko okubeera nga mukuuma ebyo ebiyinza obbataasa ate mu maaso eyo tomala gasuula bintuntu naddala kati nga Flask ng'eyo wadde munda eyatise naye bino ebyokungulu ate obeera ojja byetaaga mu maaso mubeere nga mukuuma nnyo ebintu eby'enjawulo. Kati ng'ebyo kijja kuba kikuyambirako ddala nnyo. N'olwekyo gwakitegedde beera ng'okikola kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Eyatise YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.